Ensi yonna ekyalindiridde okumanya ebifa mu Amerika wabula kaakano essuubi liri ku ssaza Georgia abaayo akawungeezi kano mu mulimu bagukubiridde era basuubiza nti essaawa yonna bagenda kuwumbawumbako balangirire ebivuddemu. Singa muzeeyi Joe Biden n'awangula essaza eryo Georgia eriweza obululu obw'enkizo 16 awatali kuwannanya kwonna ajja kuba alangirirwa ku buwanguzi kubanga anaabawezezza obululu obw'essalira 207 obwetaagibwa okufuuka pulezidenti wa Amerika. Bwe tukomawo eka akakiiko akakulira ebyokulonda Electoral Commission kalemeddwa okukkaanya n'abavuganya ku ntebe y'eggwanga mu nsinkano gye kaabayiseemu ey'enjawulo okwegeyamu nga tebannatandika kuwenja kalulu ku bbalaza ejja. Abeesimbyewo abamu ku bwa pulezidenti ensinkano eno bagyetabyemu, abalala batumye babaka wabula ensonga eziwerako bano ze babadde basaba akakiiko kazigobye. Ensonga zino okubaddeko okuwa abeesimbyewo mmotoka mwe banaatambulira so si mmotoka ey'akabanga lyeriko abasirikale bokka, akakiiko k'ebyokulonda okukoma ku basirikale abasussizza effujjo ku beesimbyewo n'abawagizi baabwe, so nga waliwo n'abasabye akakiiko kakendeeze ku basirikale abangi bati bwe babawa nti tebasobola kubalabirira kubaliisa nnaku zino zonna. N'ensonga ey'essaawa eza kafyu bagyogeddeko wabula akakiiko tekabadde na kyakubakolera okuggyako okubasuubiza obusuubiza. Ensonga endala basabye akakiiko k'ebyokulonda okubaako kyekakolera abayuza ebipande by'abeesimbyewo abalala balaajanye nti emikutu gy'amawulire gibakanda ensimbi mpitirivu okugyogererako. Abalala nti akakiiko kakyagaanye okubawa alijisita y'abalonzi enzijuvu ate n'eyo baweereddwa ey'ebiwagu teriiko bifaananyi by'abalonzi. Abalala babadde baagala bakkirizibwe okutambulirako mu kabangali ezaaweereddwa abasirikale bakekkereze nno ku mafuta kyokka akakiiko kakigaanye. Mu nsisinkano eno era abamu beewezeewo okutambuza ebigere sinakindi okubuukira obuboodaboda singa amafuta g'emmotoka ganaababula, kale era abalabo baaba emmotoka y'abasirikale eneebawondera yonna gye balaga. Fred Nyanzi Ssentamu omu ku bakiikiridde ekibiina kya National Unity Platform mu nsinkano eyo agambye nti akakiiko kabamazeeko ebyewungula kubanga tekabadde na byakwanukula ku nsonga ezisinga obungi ze batadde mu ddiiro so nga bayitiddwa kwegeyamu. Electoral Commission tetuwadde answer. Yabakama agambye buli kimu kyonna ekyabaliwo ku Lwokubiri bwe twamunominatinga kiri regrettable. Tunabeera twejjusa bwejjusa buli ekizibu ekitubeerako. Abantu baffe bafa, abalala bali mu makomera, ofiisi zaffe bazigadde n'etolo bagigadde, yasigadde agamba nti kiri regrettable. Kati kiri gye tuli okugenda okubeera vigilant. Bwe tunaabanga tuzoopya ebintu n'ebirema situmanyi kyakukola okujjako abantu okwongera okukola ki okusala amagezi kubanga balina okugenda mu elections. Nancy Linda Kalembe agambye nti kwe bajje mu nsisinkano eno akakiiko k'ebyokulonda bakitegedde nti tekeetengeredde n'akamu mulimu gwe kakola kalinga kagologoosi nga waliwo akatuma ebyokukola. Ndabye nga akakiiko k'ebyokulonda weekali naye baabatuma omulimo ne babaziba emimwa ne babasiba emikono n'amagulu kubanga ebintu ebisinga bye tubadde tubabuuza babadde batugamba tulina okubuuza minisitule eno, tulina okwebuuza ku palamenti, tulina okwebuuza akakiiko akakola bwe kati, n'olabira ddala ng'omulimo gwe baabatuma balinga abaliwo nga kifaananye. Tubadde tujja nga tubuuza Electoral Commission egenda kubeera ya bwenkanya tetumanyi. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi akkiriza nti ensonga ezisinga tebakkaanyiza kyokka bakkaanyiza nti buli bwe banaasanga ebibasoomooza bawuliziganye. Byabakama agambye nti abo abasaba mmotoka akakiiko tekasobola kuzibawa kubanga teziri mu mateeka okuva paalamenti lwe yagakyusa. Abamu babadde basaba akakiiko kabaweereze emmotoka ezaabwe ku baabwe nga ba presidential candidates okujjako zino ze tubawadde z'abakuumi, naye ffe ne tubagamba nti ekyo tetukisobola kubanga mu mateeka tekiriimu, etteeka lyalongoosebwa paalamenti. Ku nsonga y'abayuza ebipande omulamuzi Byabakama abawadde gaabuwa beekubirira enduulu mu bitongole ebikuuma ddembe. Ate abaagala okubajjako abasirikale Byabakama abatemya akakule nti olutalo lwe bagenzeemu si lw'abantu ba bulijjo nti entebe ennene gye baagala ebaako obukuumi obuteekeddwa okubaweebwa okuggyako ng'abasirikale beeyisizza bubi babajjayo ne babawamu abalala.
tulime kutwalira wamu nti lwokuba nti kamanda omu ayisiza bwati candidate n'olwekyo kitegeeza nti ebitongole byonna byokwerinda bikyamu nedda wabaawo ensobi ekolebwa omusirikale omu oba babiri tekitegeeza nti presidential candidate tasaana okubeera n'abakuumi netugamba nti ekyo tugenda okukirongoosa tujja kuteesa n'abakulu ebitongole byokwerinda kubanga tutunulira mu nsonga ezo. Ku ky'abantu 7 balina okusinkana buli lutuula kibeebulugunyako nti abantu abo batono nnyo akakiiko k'ebyokulonda kabasuubizza okugyetegereza. Ebyo nga biri bityo abayisiraamu ba Uganda bakungubagidde abadde omuweereza w'obusiraamu n'eggwanga lyonna okutwaliramu omugenzi Sheikh Dr. Anas Kalisa gwe boogeddeko nti abadde mutabaganya era atadde ettofaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Olwaliro abayisiraamu beeye Kasozi ekibuli okusabira omugenzi ng'obwakabaka bwa Buganda nabwo busiimye emirimu omugenzi gy'aweereza mu kuzimba eggwanga n'obwakabaka ng'obubaka bwa Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga busomeddwa omumyuka asooka owa Katikkiro ow'ekitiibwa Alhaji Dr. Twaha Kawaase. Twebaza emirimu gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gy'amukozesezza ku nsi kuno ate n'okumwebaza obuweereza bwe eri Uganda ne Buganda yonna okutwalira awamu. Abadde alondoola nnyo emirimu egikolebwa abakulembeze b'obwakabaka era n'agiwagira wamu n'okulungamya ng'aluubirira okulaba nti abantu ba Buganda ne Uganda tutambulira wamu. Tubadde tumusuubiramu ebintu bingi ebirungi kyokka byonna Mungu takkiriza kusukka lwaleero. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lwange n'ab'omu maka gange ntuuse okusaasira kwange eri ab'Oluganda n'ab'emikwano olw'okufa kuno. Tusaasidde nnyo Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge olw'okuviibwako mukwano gwe ennyo bwe babadde batambulira awamu okumala ebbanga. Tusaba Allah abagumye mu kaseera kano akazibu ate n'omwoyo gwa Sheikh Dr. Anas Kalisa abeere wakisa ng'agulamula. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Charles Peter Mayiga, Katikkiro. President Yoweri Museveni naye mu bubaka bw'atisse omumyuka owookubiri owa Ssabaminisita Alhaji Ali Kirunda Kivedinda atenderezza emirimu egikoleddwa omugenzi Sheikh Anas Kalisa mu kusomesa n'okugatta bannayuganda ng'ayita mu mirimu egy'enjawulo. N'olwekyo okufiira kwa Kalisa kubadde kufiirira ddala omuntu abadde agezaako okulaba nti bannayuganda bonna oba benganya okumanya ne bakkanya ng'ab'ensi emu nti ono abadde omu ku bikondo ebigatta Uganda yonna era abadde asomesa ekintu ekyo kye kisinze okumuluma awaddeyo amabugo ga miliyoni 20. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Alhaji Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu amwogeddeko nti ayambye nnyo okuzimba ensi ye era abadde akolagana n'abantu bonna awatali kusosola. Ono era azzeemu okulabula ebitongole ebikuumaddembe bikendeeze ku bukambwe naddala eri bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya gavumenti. Naye nga bwe tusaba abantu okuba abakkakkamu sijja kukoowa kugamba bitongole ebikuumaddembe nammwe mukuuma amateeka. Mususizza obukambwe, mususizza okutulugunya abantu. Simanyi abagamba kintu kino nti olina kukozesa amaanyi ku muntu. Kino kya bulijjo. Tojja kukyusa muntu kuva ku kyayagala akole gwe ekyo ky'oyagala. Ate era tojja kujja ku muntu kyeyakyawa ayagale gwe ekyo ky'oyagala. Naye ffenna tugende mu kisaawe tusamba omupiira omulungi muyonjo gwe bawangudde bamuwangule ye ahina olulugwe. Naye tuleme kubeera awo kubeera mu bintu ffenna ebitumalako emirembe. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sulumani Kasule Ndirangwa agambye nti Obuyisiraamu buviiriddwako omuntu atazzikawo. Dr. Kalisa ebyonna ebimwogeddwako mazima meerere. Dr. Kalisa abadde kyakulabirako kirungi. Dr. Kalisa abadde yeeyisa bulungi. Dr. Kalisa abadde musajja munnaddiini. Dr. Kalisa abadde ayunga. Dr. Kalisa abadde mulungamya. Allah tukusaba osaasire Dr. Abdul Nur Anas Kalisa. Bannabyabufuzi ab'enjawulo okubadde abavuganya ku ntebe y'eggwanga General Tumukunde, General Mugisha Muntu, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago n'abalala bangi batenderezza emirimu amatende egikoleddwa omugenzi.
Omugenzi Anas Kalisa afiiridde ku myaka egy'obukulu 7 wakuziikibwa enkya mu disitulikiti y'Entungamo. Omuntu yenna asobola okuwaaba omusango mu kkooti singa eddembe ly'omuntu omulala lityoboolwa nga munnamateeka Elias Luimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Kirambikiddwa mu ssemateeka mu nnyingo eya 50 na bwe kityo bw'olaba eddembe ly'omulala nga lirinnyirirwa kikukwatako butereevu kuba eddembe ly'obuntu eriryo lirina oluganda ku lyange nnyina okulaba nga nkuuma eddembe lyo eryange nalyo lisobola okubeera nga lisigalawo nga terityoboleddwa. Oloopa mu kkooti enkulu kkooti ewa ebiragiro ng'egamba nti ebyo ebikolwa birinnyirira eddembe ly'obuntu esobola okugaana abantu abo abalirinnyirirwa okwongera mu maaso n'okukola ekyo era esobola n'okulagira okusasulwa omuwendo gamba mu ssente okuliyirira oyo abeera atyoboleddwa eddembe lye. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. John Kizesto Muyinga atongozza ekibiina ekigatta abatandisi b'amasomero ekya Proprietors of Private Education Institutions Association Uganda wamu ne SACCO egenda okuyamba b'amasomero ago okwekulaakulanya. Abadde atongozza ekibiina kino ku Shelton Hotel mu Kampala Dr. John Kizesto Muyingo naye amakulu ga gavumenti okwongera enkolagana ennungamu n'ab'amasomero. Basabye gavumenti era ne gavumenti nayo ne basaba ffenna tukolere wamu okulaba nti abaana baffe be twatwala ku masomero babeera balamu babeera nga bassa mu nkola ezo zetwayita SOPs Standard Operating Procedures awatali kusaaga. Amangu ddala nga gavumenti erabye nti abaana masiki bazissaako abeekuuma obulwadde abasomesa bategedde engeri y'okukwatamu embeera amasomero gagenda kuggulwawo. Buli munnayuganda ali ebweru eyo ayamba abakulu b'amasomero ayamba abasomesa okulaba nga abaana bali mu masomero tubakwata bunipo obulwadde weebuli ate butta. Ku mukolo guno obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa ng'ono ku lw'obwakabaka asabye gavumenti eggulewo amasomero gonna gaddemu okusomesa abayizi ku mitendera gyonna. Minisitule y'ebyenjigiriza eya wakati bwegenze erambula amasomero n'ebirala ebiri mu byenjigiriza basanze nti bannannyini masomero wamu n'abasomesa bagoberedde nnyo enkola yateekebwawo minisitule y'ebyobulamu ya gavumenti n'ey'ebyenjigiriza mu gavumenti ya wakati. Twali tubasaba gavumenti singa kisoboka ekkirize bano abaddako abali mu kibiina eky'omukaaga mu primary abali mu S3 mu secondary ne S5 oba n'abo abagenda okuddira omwaka okuddira ogw'akamalirizo baddeyo kubanga kati okuddukanya amasomero gano ng'olina baana bokka abali mu kamalirizo essente tezimala kuddukanya masomero gano era bannannyini masomero tuli awo tufuba kwewola eno n'eno okulaba ng'essomero likola ki limirirawo. Ssentebe w'ekibiina kye batongozza era ye mutandisi w'essomero lya Janan Schools omukumu Mike Kironde yeebazizza gavumenti okukkiriza abayizi ab'ebibiina ebyakamalirizo okuddamu okusoma n'ategeeza nti beeteefuteefu okuggulawo ebibiina ebirala singa banakkirizibwa okuggulawo. Ekibiina kino kitongozeddwa ng'amasomero agasoba mu 10 gamaze okwewandiisa mu kibiina ekyo ate ne SACCO ey'okwekulaakulanya. Obulwadde bwa COVID-19 bwongedde okunyinyiitira kakati n'abazuuliddwamu obulwadde obwo olwaleero baweze 13568. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu ku bulwadde buno leero egambye nti bazuddeyo abalwadde abalala 2017 ku bantu 1881 abakebereddwa olunaku lw'eggulo. Mu ngeri emu alipoota eraze nti abantu abalala 22 bajjanjabiddwa korona mu malwaliro ag'enjawulo ne basuuka bulungi nga akana abaakasuuka baweze 765. Mu disitulikiti y'e Kampala bazuddemu abantu abalina ekirwadde ekyo 13, e Wakiso bajjayo 25, e Mityana 20, e Moyo 8, e Mbarara 4, Kiryandongo 4, Masaka 4, Kabalole 3, Mubende 3, Luweero 3, Kasanda 2, Iganga 3, Nebbi 2, Gulu 1, Zombo 1, Buyiku 1, Mpigi 1, Mukono 1 ne Bushenyi 1. Dr. Henry Mwebesa akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu minisitule y'ebyobulamu agambye nti abaakafufa ekirwadde ekyo bakyali 117. Ebyo nga biri bitya abakozi ku kitebe kya disitulikiti Emityana batuula bufofofo olw'abannaabwe 2 abazuuliddwamu ekirwadde ki COVID-19 ekivuddeko yafeesi ezimu okuggalwa. Abakozi bano 2 okuli omukyala n'omwami be bamu ku bakozi 35 abaakebereddwa gye buvuddeko ekirwadde ekyo.
era kino ebitongole bisatu okuli ekyebenjigiriza ofiisi yakulira abakozi n'ey'ebyensimbi byakusigala nga bikola n'abakozi abatonotono nga ebirala biyimiriziddwa. Tuyimiriza emirimu egimu mu bitongole naddala ebyo ebitali bize. Tuwezezza kati omuwendo gw'abantu 703 mu disitulikiti y'e Mityana abalina COVID-19. Ku bano bonna okusomooza kwe tufunye nti kati mugende weetagisaayo abantu abo ddala nga bayi. Tukubiriza abantu bana Mityana nti abalwadde mwe bali mu ffe tebakyatwalibwa mu bendenga webubadde okugenda okufuna obujjanjabi. So kaakati okusomooza kw'amaanyi naddala mu disitulikiti y'e Mityana. Amawulire okuva mu kooti, omulamuzi wa kooti enkulu Henry Peter Adonyo asesemeza abantu 5 ne kampuni ensimbi obuwumbi 20 ze bawuutanya mulimu gw'okuzimba oluguudo oluva emukono okudda e Katosi abalagidde bazisasule ekitongole ekikulira ebyenguudo ekya UNRA. Basesemeza ssente ezo ye musuubuzi Apollo Senkeeto, Timothy McCoy, Richard Prati, Michael Olive, Gatako New Hong ne kampuni enzimbe eyitibwa Eutau. Omulamuzi akinoganyiza nti bano beekobaana mu bufere obw'ekika ekyawaggulu ennyo n'ekigendererwa ekyokunyaga ekitongole kya UNRA bwe baawaayo kampuni ey'empewo eyitibwa Eutau nti yeepatanye omulimu gw'okukola oluguudo lw'e Katosi ku nsimbi obuwumbi 24.5. Olw'okuba Eutau yali tebangayo mu nsi yonna, bwe batyo baapalapalanya ne bapangisa kampuni endala ey'Abachina eyitibwa Siko. Kyokka nayo omulimu yagukomya mu kkubo, yakolako ebitundu 3 ku buli 100 ng'ekitundu kye yakolako baakibaliramu obuwumbi 6, ekitegeeza nti baalina okuzzaayo ssente ezitaakozesebwa obuwumbi 18.5. Bw'atyo nno omulamuzi alagidde Senkeeto eyakulemberamu omupango guno n'awaayo ne kampuni ey'empewo nti baliyire UNRA obukadde 500 olw'okugimalira ebiseera bawe n'omutango gwa kawumbi kalamba nga kwe kuli n'ez'empaaba. Omulamuzi era abatadde kujjiribwa ti ssente ezo gye banaakomya okuzirwisa okuzisasula zijja kuzaala amagoba ga bitundu 10 ku buli 100 buli luvannyuma lwa mwaka. UNRA omusango yagwaba mu Septemba 2019 ng'erumiriza nti oluvannyuma lw'okukkaanya ku byonna ensimbi ezo obuwumbi 24 ekitundu bazisasula Senkeeto era bazissa ku akawunta ye ya Housing Finance Bank gye baakozesanga n'Abachina 2 Olive ne New Hong. Oluvannyuma UNRA yakizuula nti Senkeeto yali abafeze ng'enjogera bw'eri ennaku zino kubanga kampuni gye bayanjula ya Eutau tebaaginoonyerezako nga teriyo mu nsi yonna kwe kuddukira mu kooti. Kinajjukirwa nti Senkeeto mu 2018 omusango gwamukka mu vvi era kooti n'eragira bamusibe mu nkomyi emyaka 10, wabula ono yeeyimirirwa mu 2019 era n'ateebwa olw'obulwadde bwe yavaawo n'ajulira mu kooti ejulirwamu. Omusango gwe gumu gwali guvunaanibwa n'eyali minisita w'enguudo Abraham Byandala, eyaliko ssenkulu wa UNRA Bernardo Kimeze, eyali munnamateeka wa UNRA Marvin Baryaruha n'eyali omukozi wa Housing Finance Bank, kyokka oluvannyuma bejjeerezebwa olw'obujulizi okubula.
za Kyabassa nti